weggaye akusakira ag'ebyobufuzi muga sayansi ne tekinologiya nange Joanita Mbabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madeleine Lapke agava mu kooti nange Eka Ronald nga bwe gali nange Joan Comfort Agazu agafa mu palamenti nange Kisaakye John amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malindirire buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Weewaawo tweyongerayo n'amalindirire amalala bannasayansi okuva mu kyasa kyabiri bazze batetenkanya okukola emmotoka ezibuuka mu bbanga ng'ennyonyi. Mu mwaka ogwa 1960 munnasayansi George Jetson yakola emmotoka y'ekika kya Citroen Bitama ng'eno yeefaananyirizaako emmotoka ezo ezayambako mu kulwana mu ssematalo eyasooka mu 1915. Leero mu kanyomero kaffe aka science ne tekinologiya tukuleetedde emmotoka ezaakolebwa nga zisobola okubuuka mu bbanga ng'ennyonyi nga n'okugezesebwa kwamala dda. Kyalubanga Ramindi ekyalinga ekirooto mu bannasayansi kyaddaaki kimaze ne kituukirira bwe basobodde okuvumbula emmotoka ebuuka mu bbanga. Ekirooto kino kyatandika dda mu kyasa kyabiri era mu mwaka gwa 1960 munnasayansi George Jetson yagenda mu maaso n'okugezesa mmotoka gye yali avumbudde okukkakkana ng'afunye entuufu. Munnasayansi ono yasinga kwatiikirira nnyo olwa bukatuni obwayagalwanga ennyo ku TV obwa George Jetson obwabuukanga mu bbanga. Wana abalala we baatandikira mu mwaka gwa 1970 ne mu mwaka gwa 1980 mu Budaaki kampuni y'ennyonyi eya PHPAV yayiiya mmotoka ey'emipiira 3 ng'eriko ebiwujjo ng'ebyakanyonyi ka nnamunkanga. Jjo ly'abalamu emmotoka eno yagezeseddwa era n'ekakasibwa ng'ebuuka mu bbanga n'okutolontoka emisinde ku luguudo ng'emmotoka y'empaka nga mu sekonda 8 zokka mattu akabala sipiidi kaba kaatuuse dda mu 6. Mmotoka ey'ekika kino esobola okusaabaza nnyumba ku nnyumba. Ekika ekyokubiri ekya Tekinologiya Transition kyavumbula kampuni ya Tekinologiya mu America era mmotoka eyasooka okukola ey'ekika ekya N33 TF. Eno ya bifo 2 byokka ng'okugivuga olina okuba ng'omanyi n'okuvuga ennyonyi kuba tekinologiya agirimu wa waggulu ddala. Erina ebiwawaatiro ebyefunya n'okwezinga byokka mu kiseera ky'oba byetaagiramu era nga kino kibaawo mu buli busekonda. Osobola okusimba wonna ewajja emmotoka eya bulijjo oba galagi. Mmotoka eno edduka mayiro 35 ku buli galooni y'amafuta oba eteekeddwamu. Ate bw'ejjayo ebiwawaatiro byayo edduka mayiro eziwerera ddala 4 mu ddakiika 3 zokka. Ekirungi kyayo ekozesa amafuta ga bulijjo era osobola okunywera amafuta ku ssundiro lyonna ery'amafuta so si mafuta ga nnyonyi agabeera ku bbeeyi eya waggulu. Mmotoka eno ekolerwa ku wooda singa omuntu aba agyegombye. Emmotoka endala y'ekika kya Maverick N356 MV ng'eno yafulumizibwa kampuni ya iTech mu ssaza ly'e Florida. Eno eyita ne mu bifo awatali kkubo era esobola obulungi enguudo embi. Teweetaaga kuba muvuzi wa nnyonyi okugivuga nga bwe guli ku mmotoka endala ezaavumbulwa. Egula emitwalo gya $9,400 era waliwo essuubi nti yandika ku bbeeyi eya wansi. Ekiko ekyokuna kye kya Aeromobile 3.0 ng'eno esobola kuvugwako baloodi bokka. Yavumbulwa kampuni ya Aeromobile Zero esangwa mu ggwanga lya Slovakia. Mmotoka eno yagezesebwa mu mwezi gw'Ekumi mu mwaka 2014 era nga kati esinga kweyambisibwa kitongole kya gavumenti ekikessi mu ggwanga lino. Yeetaaga mita ntono okutandikirako okubuuka mu bbanga naye erina ebiwawaatiro ebyejjayo n'okwezzaayo byokka.
enywa amafuta gegamu ag'emmotoka eza bulijjo erina yingini sisi 412 esobola okudduka mayiro 125 mu ssaawa emu yokka ate ku ttaka edduka mayiro 10 mu ssaawa emu naye neegula buwanana gw'alina ke weekoledde oyinza okugitumya osobola okugonza ebyentambula.